Media. Twagala kwebaza Katonda baniriza mwenna banamawulire abazo okubaawo ku nsonga eno enkulu olwaleero nga twogera okwongera okunyonyoka ensonga egenda mu maaso. Ensonga gye twogerako ya mukadde waffe His Royal Highness Retired Major Baker Kimeze Mpagi Ssabanyala w'okubiri. Tuwulidde allegations ezimuteereddwako Bagandabe batoobe nti Ssabanyala yakozesa ekitiibwa kye n'olukujjukujju n'akozesa olukujjukujju okusobola batundako ettaka. Njagala okutegeeza bannayuganda n'abantu bonna abatulaba n'abanyala nti bannange ebigambo ebyogerebwa ku mukulembeze waffe si bituufu. Era ebigambo ebyo oba obiwulidde nkusaba bikwate biteeke mu mazzi. Kubanga amazzi bw'ogayiwa batokyasobola bigambo bakugambye kubanga bya bulimba. Era simanyi lwaki poliisi ya Uganda n'ebitongole ab'ebikuumaddembe tebasobola kukwata abantu bavubuka abo aboogera ebigambo ebyo. Ettaka lino lye twogerako njagala kuddamu okutegeeza nga bwe nabasaba era bategeezako emabega akawuti n'ettaka lyali lya mugenzi Adam Kikonyogo. By that time mukadde waffe omugenzi Leti Ssabanyala yafa, omugenzi yasooka Ssabanyala yasooka yali alikozesa naye mu kulikozesa tiyalina bwannannyini, si yali nnyini ttaka. Yali nnyini ttaka yali Adamu Kikonyogo, yali nnyini ttaka ebyo bye twogerako. Ekiseera ne kituuka abakulu bano abaana bano baagayalira ensonga eno. Mujjukire Muzeeyi Mpagi yali akaddiye ng'emyaka gigenze, ne bagayalira ensonga. Bwe bagigayalira ensonga bali ne bavaayo. Yasooka yali Dr. Muyinda bawa Honorable Najjemba, ndowooza badde mubimanyiko bannamawulire. Na Dr. Muyinda bavaayo ne bakilaiminga ku ttaka eryo. Ate ekiseera ne kituuka ng'ekyamazima tebalina bwannannyini ku ttaka eryo bamuyinda, ng'ate abalina obwannannyini Kikonyogo. Naye ate mu famire ya Kikonyogo nga waliwo alina obwa administrator ye mukyala Nanyonga Saala. Mukyala Nanyonga Saala nga yalina obwa administrator. Era ekyapa ekyo kitwogerako kinjagala okutegeeza ab'amawulire olwaleero ky'abantu abagamba nti ettaka eryo abaana ababato ba Ssabanyala baganda basanya lye bakeyanira lye bakilaiminga ttaka si lyabwe. Wano wenjogera n'ebiwandiiko byenkute. Wotunulira ekiwandiiko temubinzi bakuba n'amawulire webiri olaba ekiwandiiko kino kyekiramu kya mukadde waffe omugenzi Leti Nathan Mpagi Ngasaki Ssabanyala yakola ki eyasooka. Kino kyekiramu ekyo kyeyakola ki. Twagalayo tubijjeyo kubanga tukooye abantu bano tekawo bulimba ku mukama waffe. Ekiwandiiko kino tekirina wekyogera ku ttaka eriweza acres 507 mumeka acres 507 acres 572. Ekitegeeza ettaka lino okumanya ne Muzeeyi naye yali mugezi tiyasobola kuliteeka mu kiraamo kye ntirirye. Era ettaka eryo lye boogerako lye bakilaiminga abaana bo lye baliko. Ettaka eryo njagala okutegeeza bannamawulire lirimu acres 572, buloko namba 2 ne ploti namba 3. Okiwulira? Era ettaka eryo lye twogerako ekiseera bwe kituuka bannanyonga bafuna obwannannyini bamuyinda bye basooka okukeyana. Era bwe bakeyana by that time mukadde waffe Ssabanyala yali akulira ku ttaka eryo nga bwe nabannyonnyola mu kusooka mukolera ku ttaka eryo. Kiseera ne kituukawo ne bakilaiminga Najjemba ne Dr. Muyinda ne bakilaiminga ne bagenda mu kooti ne bawangula b'omusango. Ate abafamire tebasobola kujjulira kubanga abafamire tebalina ttaka. Bano be balina ki ttaka. Ate bo baali bafamire ya Mpagi baali ku kibanja abalenzi. Ate nga nabo bali mu allegation. Kyokka ekyewuunyisa ekiwandiiko kino kyekikutula byonna nti ettaka eryo bakeyanira oba lye batambulirako lye boogera teriri mu kiraamo kyabwe. Ekitegeeza nnyini ttaka omutuufu ow'ettaka nnyini ttaka omutuufu oba landiroodi omutuufu ye Nanyonga Saala Foundation administrator ow'omugenzi Kikonyogo Adam.
ene baluwa kansoke mbalage ene baluwa gye mulaba eno mukadde waffe bamala okubasinga emisango nga basinze family ene emisango olwokuba nti mukadde waffe Ssabanyala yali akolerako n'omulala baali babayita olulala baali bakolirako abaana ba family ne balemererwa ebbaluwa eno neevaayo ebbaluwa eno mu kuva president prime minister n'abalala mu kingdom batuukira president ku nsonga eno president n'avaayo n'awandikira eyali Ssaabawolereza wa government by that time yali Ssaabawolereza wa government mu biro ebyo by that time yali omugenzi Peter Nyombi Tembo Peter Nyombi n'avaayo president n'amuwandikira n'amugamba ayingire mu ttaka lino bwe kiba nga kituufu balabe government kyesobola okukola okulaba nga Ssabanyala asigaza ettaka eno ate kyewunyisa si Ssabanyala si family ya Mpagi wabula ani Ssabanyala ng'omuntu ye president yayagala nti Ssabanyala okuba ali mu ttaka lino ye government ejja kuvaayo esasula oli ave ku ttaka Ssabanyala atekingoona ettaka lino naye nga ettaka lino lyaki lya family era Ssabanyala yakugamba tasobola kikola kuwe era Ssaabawolereza wa government Nyombi Tembo n'addamu n'awandikira minisita ow'ebyettaka ng'amutegeeza ku nsonga etya yeemu balabe butya gavumenti bwesobola okufuna ssente efune ssente bwesobola okufuna ssente okulaba nga basasula ki ettaka lino okiwulira ebyo bwe biggwa Nanyonga ng'afunye obwannannyini president mumanyi ebya gavumenti teyasobola kusasula up to now ensonga zino zikyagenda mu maaso tasasulanga era Nanyonga bw'akitegeera nti president baali balina interest ettaka eno baligulire Ssabanyala nga bwe kugambye nti mutiramu tekikola ki teririimu ovuiki ng'omuntu gwe balaba yekka asobola okugira olw'okuba nti mukulu mukulembeze ate sirye ng'omuntu oluusi ayamba n'abantu be nga kabaligulira ani kabaligulire Ssabanyala gavumenti up to now ebadde nga tekikola ki tekituukiriza Nanyonga ekiseera kituuka okusalawo n'atunda ettaka n'aliguza abajjemu essuga era wano njagala kutegeeza baganda baffe bato ba Ssabanyala balekeraawo okutambuza enjiri ey'obulimba mwena mwabiwulidde abalabye ku butambi obwo nti Ssabanyala ajjayo pisito n'agikuba mu bbanga nga bwakola ki nga bali mu meeting mwe muli bannamawulire ebbanga lye mumaze nga mubeera ne Ssabanyala mwali mulabyeko ku pisito ye mwali mulabyeko ku mmundu ye era n'okwata kamera n'ogenda ku kyalo n'obuza omu ku omuntu wali olabyeyo ku Ssabanyala ng'akutte pisito Ssabanyala ekisooka alina abamukuuma ate si ye muntu nze nange ndi minisita we era nyinza okugamba simanyi bwefaanana mpisito simanyi bwekola ki kuba ate abaganda be bajja buzi naye ate nze ebiseera ebisinga tubeera ffenna mu meeting ezaki kyangu nnyo omuntu okumulala ne waba asituka bwano muzeeyi akagundi bwe kali wano ne sikolanga ki era sobola kugamba nti efaanana etya so nze ndowooza abatambuza ebyobulimba mwandibadde bakirekerawo kubanga eno family ffe nga ffe tuliwo okwawula family never naye ffe tulowooza family yandibadde etambulira wamu ate ono muganda waabwe ye obukama bwa Bunyala bwe bwamulonda bwe buba bwamulonda tebamulonda nga bafamily babaana ba Mpagi baali bakulu babika be balonda ani Ssabanyala naye tulowooza bwe tubanga twalonda ono nga tulowooza nti ye mutuufu ate mumuwa omukisa asobola okuweereza temumulwanyisa kuba nawe tubawulira muli proud timuli balangira kituufu muli balangira tubalinaako ki buzibu naye temujja kujja mu mawulire mukireiminge muleete ebyobulimba nga mukozesebwa baana bafuzi abamu mutandika ate okunona ekifaananyi kya Ssabanyala ffe kitajja kukkiriza okunona ekifaananyi ky'obukama bwa Bunyala kitajja kukkiriza that's why tuvuddeyo lwali twagala kuleeta Bwiino era ssebo njala kutegeeza aba family ettaka lye balina eriri mu Kiramoti ettaka eryo liri buloko namba liri acres 296.4 okiwulira buloko namba eri 158 plot namba 5 ettaka eriri 296.4 ettaka eryo liri Nabitanka land at Nabitanka omwasobola okusoma kiri wano sorry
ettaka lirino ligamba land at Nabityanka Bugerere plot number 5 Bugerere buloko number 158 jettaka lyebalina. So emabega kawo twabagamba nti ettaka lyebakeerana mu mawulire si lyeryo, kitegeeza twali baki, twali batuufu. Abaana bawajja interest okukayanira ettaka lino ery'eggwero eka 5-7 plus. Ettaka lino nga bwe nabagambye mu kusooka nti lyali lya Adamu Kikonyogo. Abaana tebakimanyiiko nti si lyabwe. Bakimanyi. Then why? Bakimanyi kubanga kino ekiramu ekyenkwadde wabasomera mu lujjudde. Balinako kopi. Bonna bafuna kopi. Teri n'omu atafuna ki? Atafuna kopi. Era abakera ku makya ne bakireiminga nti Ssabanyala yabagoba awaka. Bakyamu nga n'amaka gano ennyumba y'abaana bonna. Wano we tutudde wano sayidi eno kudda eri wa musika Mpagi musi. Era ensonga kimala ekikoza ffe zonna ezisinga eza Bunyala tuzituuze eri. Luli oludda lwe lwa Kimeze kiri muno. Lino erye Nabityanka balimanyi. Balimanyi. Balikayanira. Balimanyi ate kati wao balimanyi. Ati kati bo bano tuyise kwewusa. Tebalina kibakola ki? Nedda mukisa sorry. Taata wakera nakugamba kino kyenina. Gwe n'okula omwana ng'omanyi taata alimirawa. Can you just wake up early in the morning n'ogenda n'oclaiming wali nga taata omuwanike teyakulagawo nti wamwe? So tulowooza nti abaana bandibadde bakomya ensonga eno. Era omusango Omwogezi Mpagi yafa mu 2010, omusango ne gusa yava 2008, omusango ne gusalibwa 2010. Oluvannyuma olw'ebyo byonna kooti bwe yasalawo n'egamba ekole eviction. Yalawo kimanyi bulungi nga tusobola kera ku makya ojja okola eviction ku Ssabanyala kubanga yali bayita makola ki akolerayo mu kwagala okola ekyo kwagala institution nesituka nesingana president n'abasuubiza bajja kukola ki kukikolako baberenga basasula ssente. Naye ng'emusango gundi yali kese yali between family ya Mpagi ne Dr. Muyinda ne bawangula family. So president n'asuubiza nga we mbagambye wasuubiza ng'ayita mu former attorney general era ekyavaamu Nanyonga ye nga administrator ng'alina okusigaza ettaka lye kuva 2011 n'okutuusa kaakati tubadde mu nsonga ezo. Wabula Ssabanyala wabadde mu nsonga eno ng'akuuma ettaka eryo nga bwe mabega 2017 banamwera abasinga muzaalo n'onjuli yawaddeiremu enta Ssabanyala yawaaka abavubuka ettaka bagende balime. Abaliwa bavubuka ki? Avubuka mu Bukama bwa Bunyala. Era ku ttaka lyabawo ogenda okulimako lino ettaka lyabawo. Erikenkayana kati. Kubanga yali ayagala balikozesa ng'ettaka liryawo tiri bakola ki? Lino erikenkayana kati. Eryo era Ssabanyala yali alikuuma nga ye mugezaako kulikuuma ng'alinda nti gavumenti weneevaayo nesasula oli Land Road. Ssabanyala ne famire ye oba famire ya Mpagi batekinga ono ku ttaka eryo. Which tekisobose gavumenti eruddewo okusasula ate ng'ono nnyini ttaka Land Road omusaawe eno Nanyonga Sala nga adimisota gwe twogerako mukazi akuze emyaka nawe omanyi abakadde baba bakoze eki bakuze akuze kati ngalaba tayekola ki ye kwe kusalawo n'anoonya ng'ayita mu bannamateeka be omukulu Kiwanuka ne batunda ettaka eryo ne baliguza abajjeemwesi. Kyakyenyinza okwogerako nti ebintu bingi badde byogerebwa nga bwe nga Ssabanyala abadde alibeerako nga kikyangu omuntu okujja okuvictinga nga te wabaddeyo basirikale embeera bwetabuka oba ne baliwo ezimu ze ntasobodde kuleeta naye nga weeziri aba Royal Guards mu UPDF nga bawandikira Ssabanyala bawandika Prime Minister nga babasaba bawithdrawing abasirikale abali ku ttaka eryo bakole ki baveeyo. Era Ssabanyala watuuka ekiseera nagamba sina kyakula kyenkozeeko nkikoze banne tebamulekerera kintu kubanga bonna teri n'omu abadde akola ki abadde alinnyayo. Ye bwe yatadde ekintu abasirikale n'abajjayo bano balowooza nti Ssabanyala yakoze eki. Naye ani wano mu Uganda atunda ekintu nga tolina bwannannyini?
Ssabanyala atunda atya ekintu kyatalinako kiwandiiko. So abatulaba bino ebintu birimu allegations nyingi, bintu bya bulimba. So tulowooza bannayuganda tubategeeza nti bannaffe abo baganda baffe abo information gye batambuza oba ebintu bye boogera bya bulimba oba bya buusa, si bituufu. Ali nekya kye bakiremize nti Ssabanyala nti bo taata wabwe wamala kufa abasinga baali bakyali bato nga bakyasoma, mulimu n'abawala abamu boolaba nga Ssabanyala yali abaweerera, abaana abasinga yali abaweerera. Naye bw'oba wiikudde ekiraamo kino kiriwakyo kino tekina bwe kiraga nti Ssabanyala oliweerera baganda bo oba Baker Kimeze oliweerera baki baganda bo. So bannaffe ndowooza bwe tuba tuwuliriza ensonga zino tutunuulire nnyo oba tuwulirize nnyo aye twetegereze nnyo kubanga ebintu ebisinga bya buusa. Era wano mbadde nsaba aba UPDF n'abitongole bikuumaddembe kiba kisoboka abantu batemuddamu kubakkiriza kubeera eyo. Muleke oli nnyini gye mwesuga ow'ebikajjo agende maaso n'enteekateeka ze. Ne bagamba nti baagala kulaba ku Ssabanyala, baagala kulaba ku Nannyonga, simanyi bo banoonye Nannyonga. Ate ekyokulya balumiza nti Ssabanyala yabba ettaka. Baddembe okugenda mu kkooti. Teri muntu ali waggulu waki w'amateeka. President Museveni bamuwaabira, General Sale bamuwaabira, General Muhoozi n'ejuzi bamuwaabira. Mukadde wange kyabazinga naye bakola ki? Nabo baddembe okuwaabira Ssabanyala. Naye ate omuntu osobola okutunda kintu kyalinaku bwaki mbalaze ekiwandiiko ky'obwadimisituleeta kikakasa nti ettaka lyani lya Nannyonga si lya Ssabanyala. Bwe tutuuse okwagala okujja ebiwandiiko byonna nga tulaba kisikoze eki kisusse, tosobola kuyimirira ku Ssabanyala n'omuteeka mu public kyakuba abantu pisto waba atabuse nakwa pa those allegations. You have proof? Ettaka lino eryabwe ly'ennabityanka eka 10 eka 2 ddyo abaana balinako access automatically. Era bwe tuluma ekiraamo kino bakulaga nti abaana bonna balina access ku faamu eyo. Mu kiraamo kino mukola ki makiri ze ku side ya mukama wange Ssabanyala n'obukama bwa Bunyala ffe tuze kwogera ku facts si ku allegations. ng'obukama tuli ku facts so singa family muvuddeyo ng'obukama mukama waffe mujja mu kifaananyi mu allegations bamutaddemu kubanga si family nga family ne nga institution kubanga bino ebiwandiiko byonna ebisinga era wotulira n'ekiwandiiko kya president ayogera ku Ssabanyala. Ssabanyala agata Abanyala ki bonna ye mukama waffe. Ne gundi Nannyonga bwe yali ayagala okukola baluwa yawandika through the Royal Kingdom Prime Minister's Office de Katikkiro Ssabanyala's office Kayunga district. Kitegeeza tubadde involved ku nsonga ezikwata ku ttaka eryo. Ebiwandiiko byonna ebisinga badde bituukira mu office ya Prime Minister. But Prime Minister ye kamala byonna. Singa abaana banagenda maaso. Ffe tetukirinako control. Ffe tukulaze. Tukikwata ku Ssabanyala tukikoze eki? Tukulaze facts. Bye bino ebikwata ku ttaka eryo. Omulala alina ebibye naye baba bakiremenga bape mu kwogera bwogezi ku media. Let them come out with their documents. Kino ekiraamo kyabwe kya family. Bino ebiwandiiko bya president. Kino kyettaka lye balina eyo si ekazi 5. Ate ekirala omuntu waba yakuwangula omusango nga yawangula omusango gwagenda mu kooti gwali gwa ttaka tegwali gwa kibanja. Era abamu be nayogerako nabo nga bamukuluzira nga bo bagamba beeyo balinayo kibanja. Bwe mba nawangula ttaka ate ekibanja ndeko kikuwangula kuba kino kyekiraga nti tolina n'akawandiiko n'akatya n'akamu. Nze ndi wa ttaka Nannyonga ennyini ttaka. Kakizibu okuvayo n'oclaiminga famire ya Mpagi tuli ku ttaka. Oli ku kibanja tuwa endagaano. Yo beri ku kibanja osobola okubeera ku kibanja eka zigamba 5 7 meka olomosi byalo nga bimeka
byalo bino wali ow'ekibanja asobola okubeera ku byalo nga bibiri bino bintu byakwetegereza tosobola kulizoninga bintu bitategerekeka nti oli ku kibanja naye ng'olina byalo nabyo lwaki totundako kyalo kimu nofuna ekyapa kyo nofuna obwannannyini kati baali batuddeko nga famire nga n'omukulu mwali nebongera kusoma ya baba batudde ensonga nyingi bino byenjogerako babimanyi teri kye batamanyi ne prime minister recently ng'afunye ebbaluwa ezikakasa nti bagenda tunda ettaka eryo abakulu bajja ne basengera prime minister n'ayita abaana abamu bakulu mu family nga ne Ssabanyala taliimu. Ssabanyala muto yagenda bamuyita ensonga yali eti okugenda wa owa Ssaabaminisita ng'agenda atya bamuyita batanye ku nsonga eno n'atagendayo pozi ogambye ani Ssabanyala kitegedde Ssabanyala is a king tamala gasituka omala gamukubira simu nti gundi kwetaaga mu office waliwo ensonga za family omukopi tamala gamuyita mukulu mukisa osobola okubeera awo n'okwata kwa simu sebo Ssabanyala nkwetaagako eno mu office waliwo ensonga za family bamuwandiikira baali bakulazeko ebbaluwa gye bawandiika baba bagamba nti bamuyita bakulage ebbaluwa eminista gyawandikira Ssabanyala ngemuyita obanga ne mukama fu prime minister takimanyi kuba ne president waba ayetaaga Ssabanyala baluwa agiwandikira prime minister owa bukama bwa Bunyala kitulina kitumanyi era Ssabanyala yetaaga agende eyo boli yayita abaana baki bampagi teyayita Ssabanyala manyi yayita abaana baki yayita abaana bampagi naye ate neyerabira yena ayise Ssabanyala Ssabanyala tebamukubira simu yayita abaana bampagi nga ne Ssabanyala mwali ye Ssabanyala yamuwandikira nga Ssabanyala so singa mwana wampagi yamuyita nga Ssabanyala ate ng'amuyita ng'ate ayitira mu muntu mulala gwe ntajja bagamba ng'agamba gundi ne Ssabanyala asaba omuŋŋambireko naye ajja abeerewo mu meeting ya family setulowooza nekyo tekyali applicable saba prime minister ate ekyokubiri tukkirize tugaane Ssabanyala ali armed alina abamukuuma ffenna tulabye effujjo eribadde ku ttaka eryo ndani ng'omuntu gwe balumiriza nti gundi watutundako ekintu abantu bakuze n'obukyayi obw'enjawulo niwo obeera gwe tumalaga kukkiriza nti gundi genda kubanga oli mu meeting ya family ono kituufu mwana wa mpagi naye kati yafumbirwa bukama bwa Bunyala tegekese bulungi nti saawa n'obukama bwa Bunyala bwe bumutwala byonna byakola ne waasula n'abamukuuma na buli kimu ekimufaako obukama bwa Bunyala ye responsible so si family kandi ne family naye weba emwetaaga era ebiseera ebisinga naye manya wa weeyita kakati abaana baagala kusisinkana muganda waabwe Ssabanyala ku nsonga eno ekirungi kya byonna family ya Mpagi erina omusika ate erina ne ssentebe wa family seruzi ssentebe wa family batuule bahomanayizinge ayogere ne batobye baganda be fe tujja kukola enteekateeka seruzi asinkane Ssabanyala n'omusika bantu babiri batuule oli Ssabanyala sebo oli Ssabanyala mukama wa institution siguni tigundi nange nikadu niwe mba nimwetaagira nga mukama wange saba kusinkanako tyensonga kiti bweti kwali nakubweti wana threat eri Obunyala niyo bula threat eri abaata ababyogedde kubanga boogera bya bulimba era njagala kugumya n'Abanyala bonna abampuliriza tikukigenda mu maaso temubaako kimwiraliikirira Ssabanyala gyali era omukama waiswe aliyo akugimba obukama bwa Bunyala okitegedde sebo gyali akulembera obukama bwa Bunyala bulungi nnyo ensonga zonna ezimwetaagisa zikolebwa n'omukolo twabadde nawe twakwebaza twali nawo mu celebrations abantu bazzi kekatalekeka ekira kyenyinza otegeeza nti tusaba abatu baganda ba Ssabanyala baganda baffe mutima mulungi kubanga Bagandabe yes
naye mutima mulungi beekube mu kifuba. Beekube mu kifuba ebigambo bye boogera. Kubanga mabasinga mu Kayunga mubadde mumanya abaana effujjo lye balina. One day bali bakubyeko ku motoka ya Deputy Aleese Kataba mutte. Ekyokubiri bali bagenzeke bakoze effujjo abantu bonna ensi bamanyi. Ekifaananyi kyabadde kibalina baganda ba Ssabanyala. Tulowooza teri ali muntu ali waggulu w'amateeka. If they think nti Ssabanyala yatundako ettaka bayabba ettaka lyabwe nga family, let them go to court. Bagende bamwabire ng'omuntu era ajja kujja. Muzale mugenda mukwatiramu naye mulabe nga mugire. Vale.